Akatambi akatambudde nga Sheebah nkuba nga w'okuba embizzi, nga w'okuba omusota, nga w'okuba omubbi. I was so disappointed nga ntuse ku kisaawe Entebbe. Nabadde nsuubira wakiri oba sangawo okwo ab'ekitongole babuze Omukunja Atassera olunaku olwaleero avuddeyo bambi nga akaaba amaziga bambi akaabi okuva wetwamukimye ku airport mwalabye impression ze oba engeri gy'abadde yeeyisaamu ng'alagira ddala bambi si musanyufu just alina okulaga eri abantu tino musanyufu naye nga amazima gali nti si musanyufu. Olunaku olwaleero avuddeyo n'akola vidiyo ng'atabukira King Sheebah oba yavuddeyo n'atabukira ebitongole bino ebirwanira relationships. Ndoza mumanyiko emuko bitongole ebyawo esangibwawo Makindye ku KCCA grounds waliyo ndoza department ekola kweyo nsonga y'amaka ya obanga walanye nebbawo biki bwebyawo department ekolako era nga kitategerekiseddwa nti no Omukunja Atassera ayinza okuba nga agendayo alope King Sheebah kyeyamukoze bambi nga kyeyamukoze okumuswaza kumukuba empi ku video nga bwe mwazirabye mu live naye nga wano okwanda bweyigisa temusafunye feedback zammwe wali mu comment section mukimanyi bulungi tubeera ne King Sheebah naye buli wowandika comments wogenda no commenting mu comment section tugenda kuba tumuwa comments n'azisoma tumugamba olaba kiwakoze kibi gowena osobola okuvayo no advising Sheebah oba no advising Omukunja Atassera either agenda amulope oba muleke either bakoleki bayawukane obanga nga basinga bwe basuggesting abagamba nti Omukunja musonyi weyo bibawo mu relationships buli omu alwana naffe kinyina bali mu relationship abamu tulwana buli kaseera sigamba nti relationship ebeera flat nti no weba ti kuki kugambe oba platitude nti nebeera flat okisegeera yavuddeyo bambi nga si musanyufu naye nga Omukunja Atassera ngaffe abawanda tugamba bambi King Sheebah musonyiwe era nga yeyavuddeyo n'agamba nakwetondera bambi nga bwe mwalabye mu butambi obusinga olunaku olw'ekyo vidiyo gye twasembyeyo okuta yavuddeyo bambi nakwetondera bambi nawe kyoba okola kiri kintu kimu ebyo byonna kale yakulabisiza fine naye nga musonyiwe bambi ajja kuba nga takola ki ajja kuba nga tagenda kudda mu bikola bye yakoze era nga bambi anytime nawe tukimanyi bulungi kino bagenda funa flight yaabwe eddako eyinza okuba Dubai naye twandirwanye nnyo King Sheebah wamu n'Omukunja Atassera ne batukako mu Europe ne balabako kale ne bagezaako tutambula just okulaga ensi nti no Uganda tetuli mabegannyo kozi mukimanyi bulungi tino Abatanzania Abanigeria na Kenya bazze babikola ebyo ebintu nga balina abantu babwe bebaagala ne babatuusamu ezo nsi nomala ne bakomawo ya kavidiyo ka Mukunja sooka kawulire bulungi omuwe advise either agende mu maaso byagenda okukola oba akole ki amusonyiwe King Sheebah komewo ne byaddankana. Akatambi akatambudde nga Sheebah nkuba nga w'okuba embizzi nga w'okuba omusota nga w'okuba omubbi. I was so disappointed nga ntuse ku kisaawe Entebbe. Nabadde nsuubira wakiri oba sangawo okwo ab'ekitongole babuze Sheebah okukola otya ekikolwa bwe kiti naye saasanzeewo yadde n'omu mbadde manyi Uganda yatereera nenkyusaamu akafaananyi ne ŋŋamba singa nze nafunyiza ebikonde n'enkuba Sheebah nga we yankubye nandigenza otuuka ku kisaawe Entebbe ndowooza nga maama Nakiwala Kiyingi ebitongole taso iso diso palaso taso byonna nga byasimbye eddala ini ndowooza mwandimpadde na nnyonyi ya njawulo enkomyawo okuva ekata okomawo wano okuwoza essanga ery'obutujju. Kibuuzo kyange kyangu nnyo kuba ndabyeyo n'abawagira yali ose n'amukuba Mukunja omukube Sheebah weebala otukiikiridde bulungi abakyala gwe ontunuulira bw'oti olanga sirinaamu yadde oluyingo olwadde lusobola okuddiza Sheebah oyo oba omukuba ne mmuteeka mu sheepu entuufu mwalina okuba. Ebitongole bya Uganda mwana maama Nakiwala obanga okulembera abavubuka ffenna tulemenga kulinda tuleme bangamu kyekubiira sigamba nti Sheebah bamusibe oba bamuvunaane naye omwana ow'obulenzi naye muntu sigenda kwogera bingi bulaali n'abataka bamu bonna abakyala abakuno bonna ne ku mukolo baaliko mutandise bataata okukisussaamu okukisussiza ddala mutandise okukisussa omanyi babagamba ababaziika okumpi babaleetera okululuma n'okutuwunyirawunyira mutandise okukisussa kati kambuuze buno obusirusiru bwatandise ddi omukazi wamuzaalamu abaana aba babiri
wamufumbirwa n'omukuba n'empeta mu 2016. Kaakati taata oyagala ki ekitanazza magoba? Osaba ki ekitannakuwa profit? Banne tuleetera ate kubabuuza bibuuzo bitali. Wali kuva 2016 wali tolya? Oba bye wali olya go yali yabitonda go yali yabyeteekako. Ate muleke okumanyira bazadde bannange. I have heard people saying, simanya mama tayina mpisa. Buli muzadde ku mwana wa atabuka. Buli muzadde ku mwana wa atabuka namwe mususa obusiru. If people do not roll down that mud with you okufuuka basiru bannammwe, you never understand. Nti abantu bako wakamanyiro n'obusirusiru. Mugamba Nazala tayina mpisa. Ate yo mukoyo ayina empisa. Mwamuve kubina abantu ebesiga obuzigo ne beyoyota ne bajja mu kamera nga befuula abakakamu nnyo. Ye bannange kano ke mutandiseewo ke muwagira abako okujja okukima ebintu. Mumanyi wa gye kigenda okukoma? Mumanyi wa gye kigenda okukoma? So kaakati bakazi bannammwe babeereyo batugulunyizibwe bakole ki bagume. Do you know the characters of these men? Do you know what the reason as to why abakazi bano basalawo ne bava mu bufumbo obwo? Bannange, however much girl child asobya, naye mutandika okunenyako ku boy child. Mwekubidde nnyo saidi. Mutandika okunenya ku boy child abaana abalenzi bano nabo temubabuulirira. That is the truth. Owotuulo otandika okuwagira omusajja eyafumbirwa omuntu mu 2016 n'amuzalamu n'abaana 2 agenda ajjeyo ebintu n'oteeka amannyo go gongolo era tekiba bintu yabetangala yafe bulinga kengere. Mwebale kubaziika kumpi, mwongere okubaziika okumpi, anti to you. Kuzaba kabaka. Naye bujja kukyanga mwana w'omuwala nga family yiyo gye bakimamu ebintu ebyo. If you sit and think what these men are doing is right, then you have to sit and rethink. N'omusajja yakuzibwa awa bannazaala be ne bassezaala be ebitiibwa, tabayisaamu lugaayu, tabayisaamu maaso, kubaleetera kamera Lwantebeza Johnson. Eze entebe bakyazikayanira mu nsimu nezeza Johnson. Obwo bu Johnson seeti. Oluzengo yezo material yayo olugoye bakyazikola ne mu ntebe abantu bakyabera neze entebe mayumba gaabwe. Era yino yange ate sinanya mbyagala nga ndi binga bipya. Omwana wabo omuzizaayo nga mupya nga wamusanga. Nga tonna mukunkumula mu baana. Ate abasajja namwe muswale ku bannange. Excuse us. Ye kati ye tukole ki? Tugoyingewa. Omuntu wataano beeko.